Oluvannyuma lw'ebigezo bya siniya ey'omukaaga okufulumizibwa, abayizi abasomesa wamu n'abazadde abamu baddukiddewo ku masomero okulaba engeri abaana baabwe gye baakozeemu. Ku ssomero lya Kawempe Muslim School, abayizi bangi bayitidde waggulu era tubasanze basanyuka Ssanyu lya nsusu olw'okufuna obubonero 24 mu bigezo bye-6 ebyakafuluma. Nafunye 23. Nebaza Mukama kubanga yansobozesezza okuyita n'abazadde bange n'abasomesa ku lw'amaanyi ge bateekamu okumpa obuwagizi. Amasomero amalanga Maryland Turkish Academy agasangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso, abayizi nayo bayitidde ddala bulungi era nga tubasanze essanyu libula okubatta. Emyaka 6 gye nfunidde obubonero 25 mu senior 6. Mbadde nkola PCB math. Nsomera ku Turkish Light Academy, mbadde nkola BCM Fine Art. Ni musanyufu nnyo nnyini ddala kubanga nafunye obubonero 23. Nebaza Mr. Gordon wava muno asobose okubeera nga nsasula fiizi zange. Nabwekyo nabadde nga nkola bulungi mu bibuuzo byange bya senior 6. Lubiri High School edisangibwa e Mengo, abayizi nayo bakoze bulungi ddala era nga abasomesa bagamba kino kivudde ku ngeri gye beewaayo okusomesa n'okugobera amateeka ga ministry. Ate A-level abaana bakitukoledde. Sanyuse nnyo olwa maxi zino zenfunye point mbadde sikisuubira nti nsobola okukola obulungi wenti. Yebaza nnyo Mukama, abasomesa bange, bazadde bange. Wabula wadde bano babadde basanyuka ng'abayizi abamu ebigezo byabwe bikwatiddwa olw'ebigambibwa nti beenyigira mu kukoppa.